IBRAH Mukasa yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkwanirizaako eyakategatako akadde kano era nga nkutegeeza nti tusinzidde ku lw'e Masaka bitundu by'Empigi Mpambire we tuli olunaku olwaleero era nga yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkutegeeza tugenda kuba tunyumyamu ne taata waffe omulungi taata w'omugenzi Afande Kirumira era nga maaso awo tujja kuba tumanya wano ne wali ensonga mpitirivu nnyo jiweze emyaka 2 buchanga Afande Kirumira atuvaako era nga tumusubwa n'okutuusa olwaleero wabula tusaba Allah amugaziize kaburi amusonyiwe ebyamusobako ku nsi byonna. Allahumma ghafirahu walhamhu waskina fil janna Allahumma ghafirahu walhamhu fil janna Allahumma ghafirahu waskina fil janna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mungu abatasa basasire byabasobako nga mukyali mulamu bw'enseno bano baganda bo mikwano gyo bamawulire bo baverero kabuliyo bakusabireko ate bamanye n'ebyafaayo byo Afande Kirumira. Afande Kirumira ono kabuli eno yali badde wedde bulungi naye njagala okuba omulanga guno simanyi oba okuba omulanga guno nga ngukubirwa mukama we Afande basalirwa ti aba A+ wali ogambye okujja okukola omulimu guno tebagukola bwanga wano wetuuse nze nagikola gituusa wano nga terabika bulungi naye nkakasa ate nga wabasasula n'olwekyo babanga wabasasula basasulwa bakola omulimu ne batagukola obanga wali obasasudde bagabe batuwe sente ezo tusobole ogikola tugimalirize emalizibwe bulungi kubanga twalowooza nti bo bajje ekyo kale kafuka tukole wano bo bajje bamalirize efaanane kyateekwa okuba nekyo kikusaba mukadde wange Haji Afande basalirwa kabuli eno terikuteesaako omusango maaso ga Allah mbadde nsaba otekeyo omutima osobole ogimaliriza ntuseko mu ofisi zo emirundi egiberako naye nga sikusangamu naye nkakasa nti bona ofunye obubaka buno kijja kujjukiza osobole ogimaliriza. Yes, awo mulungi atulaba tuli ne muzeeyi taata mwami Kawoya taata w'omugenzi Afande Kirumira era nga tusazeewo tujje tuwayemuko naye tutulabe embeera eriwo ewaka ali atya isibwa mu mbeera ki giweze emyaka 2 buchanga bakyala kimpadde abatamanya ngamba bannakigwanyizi bajja Afande Kirumira mu bulamu bw'ensi eno. Afande Kirumira yaleka abaana 9 bamulekwa 9 era nga balina obwetaavu bungi nnyo because emyaka gye balimu beetaaga nnyo so negundi ye kaburi ye yeetaaga okukolako finishing emalirizibwe bulungi nnyo ubeere ng'osobola okumwawula ku balala wabula nga abaabakana n'omulimu guno balabika baafunamu ebyabakwatamu oba balabika bali bize oba balabika beerabira wano we tusinziira ne tubasaba nti mujje mumale omulimu gw'omwami ono yali w'amaanyi nnyo eri ensi ye n'omulimu gwa poliisi n'ekitongole kya poliisi okutwaliza awamu. Tutebwamu ssente abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road meters 15 zokka era nga bano bakugamba nti bagula ebyawaka office saloon ne restaurant bekwate oba banoonyeko ku mukutu gwa Facebook Sozo Property Consultants UG ye Facebook handle yabwe banoonyeko era tutebwamu ssente abasankago shipping company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07 ye office number era nga bano bakugamba nti basaabaza emaali okuva China paka Mombasa munako 18 zokka. Sankago Shipping Company banoonyeko era nabo ku mutimbagano gwa Facebook bakozesa erinnya Sankago Shipping Company. Emboozi y'olunaku olwaleero oli wakumanya ebintu bingi nnyo so nkusaba ayakatogetaka akadde kano wennyini awo tokwata kalimiko sigalawo
Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusiza mzee. Kale sebo. Ye taata. Nange saiso kulaba. Amina taata. Ate nenkubaza okujja. Esebo. Era nenebaza abamawulire mwenna omulimu gwe mukola okufaayo okumanya ebigenda mu maaso ku mwoyo gwa ggwanga Muhammad Kirumira yalina n'erya Mukasa abantu. Yalina n'erya Mukasa? Kirungi nnyo. Taata abatulaba baalyagadde okumanya amannya go mbulambalamba lubaale w'omulamu tasamirirwa. Amannya gange nze Kawoya Kiwanuka Abubakar. Ese mutaati. Twesiimye nnyo okukyazaako olunaku olwaleero. Kale sebo nange seiso okubalaba. Batya abazzukulu n'abaana? Abazzukulu Allah akyabakuuma olw'okuba baali bato bambi abamu bakyali bamama baabwe. Wetufuna enkwatagana mu ngeri nga bakyali ne bamama baabwe. Okay, kirungi nnyo. Mzee nasembayo kulaba. Twali ku kalenda. Nga omuyimbi amanyiddwa nga Catherine Kusaasira akuyise onone amataaba nga gava mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ebintu ebitatambula bulungi oluvannyuma ne mubigonjoola. Obyasooka twafunawo obuzibu naye ate enkeera waalwo ekintu ne kitereera nga bwe kyakiteekwa okubeera era amataaba ago ne bagampa era ne ŋŋenda nago ne ngakolamu bye naakubuulira mu maaso eyo. Awo nyine I think tutandike n'ekyo ekibuuzo kyennyini. Ebiseera ebisinga abantu babeera nnyo balingiriza nnyo nga bw'omanyi baana Adamu tulingiriza nnyo. Waaliwo okusika omugwa kw'amaanyi nnyo ng'abantu bagamba amataaba gw'olina okugatwala oba bannamwandu. Era ng'ebibuuzo mu byo byali bigamba nti kati muzeeyi amataaba ate bannamwandu olwo abaana n'ebigwa mu kkowe eryo. Kirungi abantu bannayuganda basaana bamanye kino nti afiiriddwa yatwala amataaba bannamwandu kituufu baali bafiiriddwa naye nga bafiiriddwa niwaabwe omwami waabwe ani akakasa nti nno yali mwami waabwe era gw'olowooza bannamwandu baali bameka era abaali bayita bannamwandu baali bameka. Ekintu ekyo kya bannamwandu kyayingirwamu erimwe bannamawulire ne kiyingirwamu abalabe ba Kirumira kubanga waliwo ebintu bingi bye nayisangako amaaso nenga nti omuganda tabala baana. Kituufu ekyo. Kakati nga kiyingirwamu okwonoona erinnya lya Muhammad Kirumira ayina abakazi bwe bati ayina abaana bwe bati nakiraba naye ne nkigumira ne ngamba ekinaddako nze kiri erinze. Kirumira yali amaze okufa nga nze nyina okukakasa abaana ddala ba Kirumira oba si ba Kirumira naye abalabe be olw'okwonoona erinnya lye bakiteekako nnyo omutwe n'amagulu. Ayina abaana bwe bati ayina abaana bati nga balina abamu ku bannamawulire mikwano gyabwe be bayitamu okulaba nga erinnya lya Kirumira balikola ki kwegamba ensi erowooze nti abali takola abadde ku mulimu gw'abakyala ekitaali kituufu. N'olwekyo oli bw'agamba nti amataaba bannamwandu bagatwale kituufu naye mu budde obwo ani ateekwa okugabawa ye amataaba gabagaani bwe oyagala okuwa omukyala amataaba gamuwe tewali buzibu ate agaweereddwa nze taata we ate ge g'abakyala. Ekyo kimu. Ekyokubiri abaana bagenda kusigala naani obulamu bwabwe bwonna. Abakyala nga Kirumira bwe yali omuto abakyala abaaliwo baali nga bato. Abakyala abo bayinza okutwala obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana abo obulamu bwabwe. Ffe mu Busiraamu ennaku ana gokka omukyala abaine aba alina okufuna ki omusajja omulala era n'ataliko kuzaala abaana abaki abaana abalala. N'olwekyo kakati ye mukyala gw'owa amataaba aganalabirira abaana oba okirinze nga nze omuzadde ennaku za n'amalamu nsi oba olinze abaana abo bateekwa okudda. N'olwekyo abaali bakiteekako omutwe n'amagulu n'okusika okuteekawo okusikaŋŋana omugwa tekyali kituufu.
twali tuyina okutuula nze ne baganda ba Kirumira oba ne baganda bange tubuuze sente zino zikoze eki era zigenda kukola zitya era zikola ki. Ekyo kyekyali ekituufu nti oba olinze mukyala ajja kufumbirwa, omwami omulala tajja kwagala mwana wa Kirumira, ajja kumugamba twala omwana ewaabwe. Otyo omwana eno gye tuli baganda bange ewaabwe wa kitaawo wewammwe, era abawala bammwe abakyala bangi yagamba omwana namututte ewaabwe, bwawulira ngo gandi yamututte ewaabwe ng'omanya teyamusuulidde jjajjaawe azaala omusajja oba azaala omukyala azaala omusajja oyo, abo yewaabwe. N'olwekyo bannange ekyo kye twali tulina okutuula ne tukola ekijyamu mu ekyo abaana ba Kirumira, kubanga omwana si nnyumba. Kuba nnyumba ngeno bw'ogitandika bw'okoowa nga tolina ssente okola ki? Kasooka ennyimiriremu. Naye yo omwana tayimirira kulwala kulya kusoma tebiyimirira era ate nokukola n'omutwala mu ssomero awo tewaddayo okubeerawo stop name. Kiba kitegeeza nti ayina kutambula kusoma paka university nga ennyumba eno bweri kasita twala omwana ku ssomero bepa okubanga okuyimiriramu ng'ali ku kasozi ku university. Eryo etteeka lye tubadde tutambuza wano mu nnyumba yaffe. Kale n'olwekyo obwanga okyaliwo olina okukyetegekera obulungi okulaba abaana abo bwe balikola ki, abaana abo bwe baliba. Ekyokubiri nti amataaba go bambi nga ga ssente mmeka ago obukadde 2 bukola ki mu bulamu bw'abaana oba mu bulamu bwange nga nze okujjako nga obembereza nnyo nga kye twakola osobola okubaako kyobukola ki kyobujjamu. Ate era obukadde 2 twali tulinako okusomako dduwa. Yo dduwa yakola ki? Yatwalako bumeka era wasigala mmeka? Ebyo byonna bye biri ku ssente. Olizayinza okulowooza ti bukadde 2 bulina kye bugenda okukola. Sigaana nabufuna naye bwakola ki? Bwaggwawo. Mukama wange abatulaba baali yagadde okumanya wamala n'okola okuzuula okutuufu okugyawo eŋŋambo ezaali zibungeesebwa nga batandise okukuba amawulire agavvoola omufu nga balaga nti aleka abakyala bangi, wamala n'ozuula omuwendo gw'abakyala omutuufu n'abaana abatuufu. Mu butuufu abaana baali 9. Abaana baali 9 be yaleka. Yes. Abaana 9 mu bakyala 4 kyekyali ekyo. Nti jjukira Musaasire ti yali tasobola ng'omuntu mu bw'omuntu yali tasobola kusulalira omukyala we n'amutwala eBwera. Naye ng'omuntu yatuuka eBwera n'afunayo ki? Omukyala. Ne bakujja eBwera kubanga jjukira kino kankyogereko nti abasajja be mulaba mubaweemu ennyo ekitiibwa era ate mubasaasire nti bamutwala mu kitundu eteri mmere gy'alya gyakulaalya, eteri nnyumba mu bitundu ebimu, nga ennyumba gy'alina okusulamu akolera wano naye ng'alina okutambula olugendo lwa mayiro 3 oba 4 okutuuka wasula. Teri waŋŋanda teri wa mukwano. Naye nga ne bwe bamutadde bagamba nti bateekawo police post nga kayumba kasiisira. Tekalimu mmeeza, tekalimu katebe, tekalimu lupapula, tekalimu kitabo. Kakati nga alina okuva wano ate agenda anoonya obusiisira obulala mayiro 4 kwegamba oba akayumba akali eyo kasobola okusulamu. Nga alina n'okupangisaako boodi emutwala buli lunaku. Kati nga bwalaba district zaffe zino empya ze batuteereddewo zirina kaki? Tewaliwo mayumba, tewaliwo ki? Kakati osasira abaami abo bazikoleramu. Gw'olina okweyiya n'okola ki? N'olwekyo kakati egyo onoogenda n'omukyala n'abaana batandikire ku ki? Ye baana abo basomerewa. N'olwekyo Kirumira n'abasikala abalala oba n'abakozi ba gavumenti abamu naddala abali mu forces bebakuba transfer buli lukya abantu abasanga obuzibu naye mujjukire nti basigala bantu era nga balina obw'omuntu
kati agenda naye atendebwererwa talinayo amufumbira talinayo ki bw'abeerayo akaseera afuna omuwala ate namuzaalira abaana oba namuzaalamu abaana oba natamuzaalira naye nga eyo ensonga lwaki abasikale oba abantu abo abatwalibwa bwe batyo naddala abasirikale okutwalira awamu bafuna abaana okuva mu bakyala gye baba bagenze olw'obuntu mu buntu talina omwana gyavudde omwana ali ku ssomero kati maama we anamulekawo atya alekawo abaana abo ate agende nga kati Kirumira yafa mulenzi muto abaana be nga tebanatuuka nagenda mu bisulo kwegamba bakyali ku busomero bwa Nasala obubaliraanye awaka kyali kirungi nti yali abeera mu kibuga kumpi n'ekibuga nti obusomero bungi obusobola okulabirira ki mwasobola okutwala omwana ku makya n'amugya ku ssaawa 6 omulala n'amugyayo ku 10 bwe batyo n'olwekyo kyamuleetera okulaba nti azaalamu ono n'oli. Mukama wange abaana abo bamulekwa bali mu mbeera ki era bawangaalira wakati? Bamulekwa baali bato nnyo kubanga bamulekwa okujja kwa omukyala weka yalina omwana ow'emyaka 9 omuwala Sofia ejo first born we oba omwana we asooka yali wa myaka 9 n'olwekyo kakati yakamala P7 yakayingira senior kakati abasigadde baali bato botoyinza kujja kuba mama baabwe ng'omukwano gwa mama bw'ogumanyi ate ekyokubiri nti nga bwe nkunnyonnyodde nti yakolera mu bitundu ebyenjawulo abakyala okujjako abakyala ba wano mu Buganda be batera okusuula abaana naye abakyala ab'omu bitundu ebirala nabo baagala nnyo abaana baabwe kakati yagala mwana wange ate ekyokubiri abamu tuyina okuteesa ne bazadde baabwe okutuwa abaana abo kubanga yali tabasasudde baagala obaweeyo akaki obaweeyo akantu naye ng'ensonga enkulu ekirimu nti baali bato kubanga ngagga nti waliwo ow'omwenda oyo eyali asembayo ndooza yalinga wa wiikisi oba myezi 2 okumutta n'abalala bamu n'ow'ebuyende yali muto nnyo ow'ebbwera ndooza yali wa myaka 2 kitundu awo bwe batyo omulungi atulaba tuli ku Extradigest mugoba nsonga era nga nkutegeeza nti tuli n'omwami Kawooya taata w'omugenzi Afande Muhammad Kirumira mwoyo gwa ggwanga tumukyaliddeko wano mu bitundu by'Empambire ku lw'e Masaka tunyumyamukko naye tutunuulira obulamu bw'ayitamu n'embeera gy'alimu naki ekigenda mu maaso naki ekiriwo wabula nga nkutegeeza nti giri emyaka 2 bukyanga bakyala kimpadde abatamanya ngamba batirimbula Afande Kirumira mwoyo gwa ggwanga. Kakati taata njagala abatulaba bano tubasigiremuko ekifaananyi waliwo olugero olugamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda njagala otusigiremuko ekifaananyi omwana eyafuuka ensonga mu ggwanga Uganda ne mu kitongole kya poliisi omugenzi Afande Kirumira azaalwa atya akula atya wamulabanga otya nga taata nti omuzadde yenna bwe batuzaala asobola okumanya nti omwana wange ono aliba bwati ne bwati ne bwati era atuuka atya okuyingira poliisi. Afande Kirumira yazaalibwa mu 1983 nga tuli ne mama we nga mu budde obwo twali tusula Katwe ewali taata waffe era awo ffe we twawangaalira ennyo. Yazaalibwa mu 1983 mu ddwaliro e Rubaga naye olw'okuba nti mu budde awo we yazaalirwa wajjawo embeera y'olutalo lwali lutandiikiriza awo n'olwa Museveni ne lugenda nga ne lutugoba mu kibuga lwalugoba mu kibuga netuddayo ewaffe e Bulenga ne tubeera eyo mu budde obwo nze nali nzimbyeyo ennyumba nga sobola okubeeramu. Kati Kirumira n'abanga muto tuba tukyalimu ebyo olw'okuba nti budde byalinga biseera bya ntalo okola tokola ne tujja wano
waliwo tutudde empambire awola okusoza awo nga kibanja kyaffe nga we tulimira emmere. Kirumira yalina mukulu we Kajimu Sain, naye twajja naye. Kati Kirumira agenda atya mu ssomero? Kirumira waliwo omwami bamuyita Miiro Kazinda, yali neighbor wange awo wansi nga muliraanwa wange. Mukyala we yali mukyala musomesa, n'atandikawo akasomero ka nasale, n'atusaba abaana. Kirumira ye yali muto, yali myaka 3 nga tanaba kutuuka kugenda ku ssomero, naye olwokuba nti mukulu we yali aweza emyaka 4, ondowooza yali nga 2 kitundu, bamama we yabavangako mangu. Kakati Kirumira mukulu we bwe yagenda okusoma wali olwokuba nti waliwo ku muliraano, Kirumira n'amugoberera, netumugamba nti newankubadde amugobedde anaasoma olwokuba naye waliyo omwana eyenkana ne Kirumira baali bamuta Dankani. Netumanya nti bajja kubeera mu kuzannya, ffenna bo bali abananyini nasare naffe tumanya nti bajja kubeera mu kuzannya, n'oli tayinza kubeera mu class. Mukulu we n'atandika okusoma. Kirumira yatula mu class, batula mu class yabeeramu etaamu neggwako nga tavudde mu class. Wow, that is good. Era etaamu yaddako omukyala yali abasomesa n'agamba nti nkubuulire ono teyajja kuzannya, yajja kusoma, n'olwekyo musasulire. Walina okukwata mu nsawo n'osasula. Taamu yaddako era n'asomera ddala. Olwo ng'ali mu kyakumeka ekyo? Ali mu nasale. Mu nasale. Gwali gwa 8 ndowooza bwentyo, yikira bwentyo. Kakati Kirumira n'atandikirawo mu nasale, nasoma bulungi. So n'ebiseera ebyo nali nga nkebera ebyafaayo bye n'endaba ne lipooti ye. Okyazirina lipooti? Singa nabadde nkitegedde bulungi nalibadde nzikulagako, ne basiga mu pinki, yeero n'ebirala. Bambi n'asoma n'amala. Tulinawo essomero lyaffe wali okumpi awo balita Mpambire Yumeeya. Kirumira n'agenda awo mu P1. Kirumira n'asoma P1 P2 ne tumugyayo ne tumutwala ku Mpigi Yumeeya. Yabeeranga waakumeka mu bibiina ebyasookerwako ebyo primary? Kirumira yalina amagezi, era Kirumira yali musajja mugezi, kubanga tewaliwo olunaku lwe yasukka kifo kyakubiri class, nga bw'ataba wa lubereberye aba wakubiri. Kirumira n'asomaawo n'avaawo n'agenda Mpigi Yumeeya, gye yasomera okumala primary 7. Pozi ekyafaayo ku kye yali ayina ku Mpigi Yumeeya, Mr. Abdul Nkugu akimanyi, era oba omutuukiridde ali Kitende alina essomero. Kirumira yebakiranga nnyo mu kirasi. Naye nga Kirumira okwebaka kuno mu kibiina kwava ku ki? Mwamukeezanga nnyo, yalwangawo okwebaka, yakoowanga nnyo? Oba yakoowanga nnyo, naye nga yeebakira mu kirasi. Naye nga ekyewuunyisa nga omusomesa bw'abuuza byabadde asomesa nga Kirumira awanika omukono n'abyanukula. Bw'atyo n'agenda ng'akikola, ekyava abasomesa be ne bamumayo ba Kirumira yebase ndowooza engeri gy'asomamu. Bw'atyo yafuna 6 mu kibiina ekyomusanvu. Bwe yafuna 6 yalimu ne banne abalala, mwanyina bamanyina yafuna 8, ye n'afuna 6. N'agenda mu Lubiri secondary school e Kampala. Kati bw'aba e Kampala yalinga musajja apalapalanya, n'atandika nga asoma mu Lubiri senior 1. Kakati naye nga bw'akomawo jjukira nti ffe wali Katwe, nga waliwo efirimu ezo, ebibanda bya firimu. Kati Kirumira bwe yakomanga weka ng'afaayo nnyo okubalako obulimu bw'akolakola, okuleeta ekidomola ky'amazzi omwe 10. Agenda alaba firimu. Kaakati nagenda okukiraba nga Kirumira afuuse mulabi wa firimu. Neŋŋamba mulwanyisizza ntya.
era omwaka gwe yasoma omwaka gumu mu lubiri ne mujjayo nemutwala lukalu yumeya lisangibwa waffe eri e Butambala okulidde Egomba teriri wala nnyo okuva empigi awo Kirumira we yasomera senior 2 senior 3 senior 4 senior 5 ne senior 6 naye nga we yasomera senior 1 ne 2 ne 3 ne 4 oluvannyuma yavaayo n'agenda n'asomera e Kampala wali yasomera balita Crane High yasomera 5 ne 6 eno yakola bulungi n'agenda eyo naye olwokuba nti saali omu ku basajja abalina sente nnyingi yali badde asomedde mu masomero amalungi kubanga bwe yamala P7 bamuyita Egombe SS kati Gombe SS nga mu budde obwo tusasula $5,000 naye nga nze jjukira mu budde obwo nga nyina abaana basatu abaali bakoze P7 nalina Kajimu ku side nga nyina Farida Natabi nga nyina ne Muhammad Kirumira ng'obusobozi bwange tebukola ki tebukuganya kwepalapalanya omutwala mu lubiri era ne bamuwa ne Natabi ne bamuwa Farida bo gye batandikira mukulu waabwe n'agenda mu ssomero eddala kati nennemwa naye bwe yakola senior 4 yagikola bulungi ng'ali e Lubiri manya ng'ali MPG manya lukalu yumeya era bwe kumutwala mu Crane High era nga yumeya nayo eyo gye yakolera senior 6 n'afuna points 2 mu budde obwo gavumenti yali etaddewo nga bw'ofuna points ezo bakuwa naye ate kyali kitandiseeko maasoko tebasobola kumuwa yali aplayinze kuba agenda kola lo era ne bakola ki ne bamuwa ku lo ku private nga bamuwa ate gavumenti yo nemuwa ku busomesa education olwokuba nti ng'obagandi omuyonjo omutono ogukyamya enkoko ekinsuti ne tuteesaamu awo ne mugamba omanyi soka ogende wano we bakuwadde Katonda bw'aliba akuwadde olyeyongerayo mu busobozi bwo nkitegeera n'agenda n'akola obusomesa bwe olwo obusomesa buno abukolera wa abukolera Nkozi University kakati n'agenda Nkozi eyali era ekyambogo tutite kyambogo oba n'agenda n'abukola kyambogo kati aba kyabukola abumaze kwe kugenda kwe kuddayo waffe eri e Bulenga waliwo omwami yali akolera wa omwami yali akolera ku poliisi ey'e Bulenga kati jjukira nga ali akola gundi practicals ng'agenda okusomesa ku baana practicing n'amutuukirira ne banyumyamu n'amugamba nti emirimu gy'obusomesa tegiriiwo ate n'ali agadde embere nga ntandika okukola mangu kwega bwe banyumyamu omwami oyo n'amukwasa ekinyegenyege omupoliisi ate n'ekirala nti waffe obusirikale bungi mu famire era we mbalenda okubuuliza nti obusirikale buno obusirikale bungi bataata be nga bawerayo nga 6 mu busirikale ababaddeyo maje okusinga kati bwe yakimuyitiramu n'agamba ti mu budde obwo agera okimuyitiramu mu mwaka ogwo yali 24 nga bagenda wayitawo emyezi mitono ne balangira okuwandiika abasirikale kati najja nantegeezaako nagamba omanyi ngenda kuyingira kuba musirikale olwokuba nti kintu kyaffe kyawakati twaliwo kyewuunyisa tewalinamu nkenyera yonna ng'akugambye nti ngenda yingira busirikale era namuyamba nnyo era wakyagala era nakyagala kubanga nga ekisooka baali nga basaba nga gavumenti
esaba abaana abalina empisa ennungi okuyingira mu busikale ate nga twali twetamwatamwa dda abasikale abalina empisa embi engeri gye batulugunyangamu kakati nga okiraba ti omwana walina empisa ennungi era bw'anaayingira ekitegeeza agenda kusavinga bulungi ki kati nakirowooza ndi n'abazadde abalala bangi tugenda kuwaayo abaana abalina empisa ennungi. Kirumira ng'agenda ng'akola interview bazikolera mpigi ng'ayita baamalawo ndoozi emyezi ng'ebiri nga tebannaba kugenda kubanga nkakasa bagenda mu October owa 2024 ndooza 2024 kubanga bamaliza mu 2025 ate nga bamalayo mwaka mulamba kati ndooza yagenda mu October 2024 ne bamala 2025 kati Kirumira n'antegeezaako n'asigalawo naye nga ebbanga lyeyamala lya myezi ng'ebiri esatu yalinga yasomesaako waliwo essomero lya mukoddomi waffe liri mpijaawo namunsaba wano n'agamba nga ne mugando taliiwo kubanga yamaliza interview ate yayise ajja kugenda mu October n'agamba ajja nyambe kasita mukoddomi wange wawaka naye ng'ekibi nti ate essomero lyali lya primary ng'ate yasomero lya secondary naye ge yamuyambako na Mr. Semutenga n'asomesa era n'asomesa bulungi abaana abaana bonna be yasomesa mu myezi egy'ebiri tewali wansi yakka wansi mu luzungu wansi wa 8 bwe baali babako. Kale Kirumira bw'atyo n'asobola okugenda okukola amateeka n'agenda n'akola education n'agiyitira mu second upper n'agenda e Kabalye era nze kennyini nze namwetikka wano ne mwerekerako netugenda netusula kuba baali balina okukeera ennyo netugenda tusula ewa mukadde waffe Katwawo kumakya ne muwerekera ne mutuusa ku mmotoka ekirungi tugenda okutwakuza emasindi nga kale ne banne be yasoma nabo nga bangi polisi ebeeramu nnyo abasomesa era abasinga obungi basomesa n'agenda e Kabalye n'akola bulungi kubanga e Kabalye bw'osoma myezi 6 bw'omala ebino ebya military ate muddayo mu academic nemudda ku lubaawo buli muntu bakubuuza gweyagala kukola ki naye yali ayagala kubeera mbega detective era n'agikola nabanga njogerako n'omusomesa mu budde obwo omusomesa bali gundi Kaweesa Felix Afande Felix Kaweesa omugenzi nangamba muzeeyi teweeraliikirira muba yivi bennyina abalungi ennyo nyinamu Afande Muhammad Kirumira okumanya mulungi nnyo yankolera ne ku bintu byange wano n'asoma n'amala n'agenda ekibaale kwegamba bamugaba kibaale kusookera ddala n'akolera ekibaale okumala ebbanga oba lya mwaka ne bamukyusa kyogamu yaliwo ddi 27 kakati yakolerayo egyo okuva 2005 okutuuka mu 2006 2007 n'ajja e Kampala ne bamugaba ku CPS awo bwe bamugaba ku CPS era n'akola bulungi bamukuza omulungi atulaba oli ku Extradigest IBRAH Mukasage manya gange tuli ne Muzeeyi Kawoya mwami Kawoya tuli wano mpambire era nga tuze okumulaba n'okumukyalirako n'okuwayamuko naye mwami Kawoya ye taata omulungi azaala omugenzi Afande Muhammad Kirumira mwoyo gwa ggwanga era nga wotulabira wano atuyisaamuko mu bulamu bw'omugenzi mwoyo gwa ggwanga n'engeri gye yamukuzaamu paka okutuuka okubeera nti yali muntu w'amaanyi nnyo eri ensi ye era yali wa buvunaanyizibwa eri ensi ye era yaleka ettaffaali ly'amaanyi nnyo ku kitongole kya poliisi mu ggwanga Uganda. Tuli powered by Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekireka Kamuli Road meters 15 ku mukono gwo gwa ddyo ng'oyambuka banoonyeeko nga bano babakanira eddimu erigula ebyawaka office saloon ne restaurant ebikozeeko naye nga biri mu good shape nga kwotadde amataka ettaka n'amayumba era still tutebwa mu ssente aba Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza
GF07 office number yabwe nga bano basaabaza emali of all kind okuva e China paka Mombasa in only 18 working days. Aba Sun Cargo Shipping Company nabo bali ku mutimbagano gwa Facebook as well n'ekibanja kya WW obanga obatosoboddawo osobola okugendayo ku office yabwe ku Ariwa Park ekizimbe 14 Plaza GF07. Muzeyi bweba mutikira bweba mukuza kati abakyali ku CPS ettabu ya Kirumira wetandikira mu 2007 kubanga engeri ya detective mbuddo atayambala uniform abeeranga muleeya era nga atwala emisango mu kooti kubanga kankwe tewaliyo ndaba abakozi ba gavumenti bangi batwala emisango mu makooti tegibasinga tewaliyo musango n'ogumu mu likodi ya Kirumira ne bogenda n'okikeberayo omulundi n'ogumu gwe yatwala omusango mu kooti n'ogamba tigwa musinze yagusinganga era namubuuzaako lwaki emisango gwogisinga nga ate tulaba emirundi mingi abakozi ba gavumenti emisango gyabwe babawangula n'agamba nze sirya nguzi kyeyakuddamu nanze sirya nguzi bwe twala omusango mu kooti mbajja kuwangula kubanga mbamaze okufuna obujulizi bwonna obukusingisa omusango obwenkomeredde ate sibujjaawo kati era yali akyali eyo waliwo mukama we yeemanyi sijja mwogera linnya ne bafuna omusango gwali gwa ttaka nga bwedda bwokyogerako oli n'amugamba omusango guno sinza guwangula okuggyako ng'onnyambye mukama we oyo yatuuka okumugamba Kirumira kati Kirumira omukama we bwagufuna amuwa fayiro amuwa fayiro neyo gyolaba nti eriko emitwalo 5 osobola okukola omusango bwoti ne bwoti yamuddamu kino kye yaŋŋamba yamugamba tekisoboka gwe sente zirye nze mpa fayiro nze ngiwandiike otekeko omukono siwalina kye nja kusaba gwe lya sente zo waza yaliko $3,000,000 naddamu ogwokubiri n'amugamba nja kukuwa $1,000,000 ndendyeko 2 olwo ayambusiza ova ku mitwalo 5 n'amugamba tekisoboka nakugambye mukama wange ekyenkomero yamuddamu n'amugamba kino kye yaŋŋamba yamugamba gwe oli musajja mukulu okuze onootera okuwumula emirimu gya poliisi naye nze nkyali mulenzi muto akolerera eggwanga lyange ate n'okukuzibwa mu poliisi kakati mu budde obwo omwami oyo yafuna omukisa yali bakyali awo ne bawandiika gavumenti eragira abantu poliisi abagayaavu abatamiivu batemebweko badhibweyo kati mukama we yeeyambisa omukisa ogwo okusasula Kirumira bw'ati yamugamba yamuteeka mu bagayaavu n'abatakola batamiivu addeyo asome mandi wano nga nkubidde akasimu ne mugamba nti kiri kitya n'angamba nti omwami ono gwe mbadde nkunyumizaako ayagala tulye ssente nti alabika ekintu kyo kyamukoze bubi andagidde enzireyo nsome nejjukira yali yakava mu kusoma banga ttono ne mugamba nti banaasigala bakusasula n'agamba bajja kusigala nga bansasula ne mugamba ddayo ne mugamba gy'onookoma okuddayo nti omusikale addiŋŋana courses aba afuna experience y'amaanyi okusinga abeerawo nga taddayo ddayo era ku banne omanyi ekyo ndowooza bakyali mu kitongole kya poliisi mu budde obwo oba neero kikyalimu simanyi nti balinamu okuteekagana banne bwe bagamba nti ffe tetuddayo katuge tukole emirimu emirala era we baviiramu Kirumira n'addayo bwaddayo omwami otekoma ku ekyo n'amuteekako ne fayiro nti Kirumira asabye okugenda okukolera ekaliro ebbanga lyekubanga alinayo abantu be n'ebirala ekitaali kituufu naye bakama be bwe bakiraba nga yaddeyo emyezi 6 n'asoma n'akomawo ayina okutuuka nga fayiro eri awo nti yasaba okugenda ekaliro ne mugamba onogera naga nti ffe mu gundi zaffe mu mateeka gaffe ti omuntu akolera wonna gavumenti wemukolaki webemusindise Kirumira n'agenda n'akolera ekaliro aba akyali ekaliro ndowooza yakolera emyezi nga 2 ate gavumenti yennyini nemuyita yamuyita nemuteeka ku Old Kampala kati aba akyali ku Old Kampala ne bagamba abasikale okuwandiika kwegamba
ne balondamu abakuzibwa. Kodi Kampala wano agendawo nga ali ku ddaala ki? Nga akyali police officer kyokka. Nga tayinaako wadde kabulangiti kuno ku kibegabega wadde ejjinja ne limu. Nga tayina. Kakati era Kirumira bali bamulese ebbali. Waliwo ye ne munne. Ne bawandiikira IGP yaliwo mu budde obwo. Ne bagafu twasoma bweti tulina ebiwandiiko baffe bweti ne bwebiti. Olwa IGP yali ani Afande General Katumba Amala? Yes. Okay. Kati we applications zaabwe ne zigenda ne bazitunulamu bagenda okudda nga Kirumira afunye eki lanka ya jjinja limu. Era natandika awo bwe bamala okumwa lanka ya jjinja limu nakolera ku Nakivubo we yatandikira. Kati lwaki alemwa ku Nakivubo? Yalemwa olw'embeera y'obufuzi obuliwo. Politics w'ekitundu ekyo. Politics w'ekitundu ekyo yalimu akavuyo nti ndowooza nga batugamba nti baana bazaale ba mu kitundu. Tebanakwata gundi ajja mujjayo. Nangamba omanya wano wannemye nti wano bintu bya kulya nguzi. Ngenda kusaba nze wakiri banziveeyo ku kodi Kampala wakiri nkoleraawo. Sijja nze kulya nguzi, sijja kusobola kukikola. Era nasaba ne bamuzaayo. Abakyali awo ne bamugaba Nansana. Awe Nansana yayatiikirira nnyo ng'avuga akagaali agoba ababbi abuuka ebikomera. Bwe bamugoba Nansana kwegamba yalinganga gwe bajje mu Kalaayi gye basiikiramu ababbi ne bamusulya ddala ate mu manda. Kubanga nali simanyi Kirumira anaamalako ne Nansana. Okufa kwa Kirumira gye nali nkulabidde. Kubanga Kirumira yali musajja mukozi eyaddanga awaka ku ssaawa 8 n'akapikipiki ka poliisi. Ate yabanga yakayinja ne bamugamba nti Kirumira oli ludda wa ate waguddewo omutawaana wagendanga okulya ng'asamba akapikipiki afuluma agenda ate nga bw'aba asazeewo agenda tomuziyiza. Ye bw'agenda nedda poliisi ku station waliwo ensonga bampise nedda ewunye akapikipiki ke batega omuti n'ogulinnyako ne kaseerera n'ogwa n'ogamba kale kasita omusirikale ate tunaamukolera ki. Kirumira n'ayatiikirira. Kirumira n'alwanagana n'ababbi waliwo ekibulooka. Kirumira n'alwana nnyo n'ababbi kwega n'ayamba nnyo abantu b'omu kitundu. Era awo abamulwanyisa we batandikira. Abamulwanyisa batandika bati omulwanyisa. Ye mu kunyumiza kwagamba ababbi bano boolaba nkwata baliko ababakinga emabega. Balina bakama baabwe. Bw'omukwata nga ayita nga bakuba essimu nti oyo mute oyo tuweereze fayiro ye naffe wano poliisi efaanana bwe tubadde tumwetaaga nga babagamba. Yes. Ogenda okulaba nga bamukoze eki nga bamutadde. N'agamba nti ababbi bayambwa nnyo abamu ku bannaffe mu kitongole bye tukola nabo. Naye kakati ekyo ne batandika omulwanyisizaawo ne batandika omuteekako ebisangosango ne babimuteerako nno ddala n'awere ennemba n'ebisango paka lwe yabasingiira bakama be mu budde obwo. Babasinga mu budde obwo Kirumira n'addayo okusoma n'agenda ekimaka ejjinja. Yalwawo n'okugenda ng'era bakyamuliko abali awo ng'afunye ebbaluwa okuva wa IGP mu budde obwo yali Kayihura ng'emugamba agenda ekimaka. N'agenda ekimaka. Kirumira bwe yali ekimaka banga naliyo pass out ye bwe yatuuka abantu bonna ne bagamba Kirumira yazze. Kirumira ebbanga lye yamalayo yali era bamulonda awo mu budde obwo nga kamanda waabwe era yali omu ku bakamanda abaaliyo. N'empisa ze bali bagamba talina mpisa nga beewuunya discipline gy'alina era ne bamukuza ng'ali eyo. Bw'aba akyali eyo nga ali kimaka ne bakola emyezi gye bakola nozo bagyali ena ne batuyita nga abazadde ogenda okubeera ku pass out. Nayogerako ne IGP n'agamba tata wa Kirumira konzo wange omwana wo mulungi naye ebisigadde nange ndi muzadde mundekera.
bwe baamala engeri gye baali nti yalina emisango mu budde bwe gye baali bamujweteseeko gyonna ng'agisinze kwegamba nga bali bakama bakusigala bagoberera kwegamba nga bwe bakutandika okutuuka lwova mu polisi oba lwofa baba bakulwanyisa kubanga ajjukira nti tulinamu kawukuumi pulezidenti gwe yagamba mu bitongole ebya gavumenti ebimu kati kawukuumi oyo asigala ajja kulya paka lwofa oba paka lwova mu kitongole ekyo ng'erinnya lyo balisiiza enziro kakati ndowooza IGP mu budde bwe yakiraba n'agamba nti muzadde nja kubeerawo ku lulwo ng'omuzadde nange era Kirumira bamaze pass out n'afuna ebbaluwa nga emusindika kabalye ogenda okutendeka abaana asitula nga kwosankya nga buli nnaku bbiri agende amaze okuteekateeka ebintu bye ate n'afuna ebbaluwa ng'ewandiikiddwa mu mukono gwa IGP nga sintayipinge n'okubeera ng'ewandiikiddwa mu kalaamu n'agamba Kirumira musajja wange abadde bwera baamuggyeeyo naye nkakasa ng'ojja okusobola okunkolera mu kifo ekyo kati nga wamutaddeko gundi CP bamuyita ono yafa SSP naye w'amayinja abiri bamuyita inspector IP n'agamba n'awandiika IP Muhammad Kirumira kati bakama abe ne bamugamba nti sebo ono tannatuuka ku ddaala eryo n'agamba nti nze nkikoze nze nkiwandiise ne bamutwala ebwera awo we wava enjogera eyali egamba nti Kirumira yabuuka amadaala g'okkuzibwa mu poliisi ndowooza bakirowooza bwe batyo kati Kirumira n'agenda n'akola ng'era akyalina jjinja limu eryokubiri tebaalimu newankubadde nga ali awandise nti IP teyakonfaminga bulungi n'agenda n'akola ebwera Kirumira ebwera yali muganze nnyo kuba nagendayoko nange era nebaza abantu b'ebwera kuba bwe bandabako bagamba tusanyusa okulaba bwe bale kutuzaalira mwana ffe twazaala abaana abaffe baatulemerera naye omwana gwe watuzaalira ate yatuyamba ku baana baffe era waliwo omwami omu yalina hoteri n'agamba oba osula gweoyagala ekisenyi kyagala okusulamu kyoyagala okulya ennaku zoyagala okumalamu zojja okumalamu nze nkikuwadde kulwa osi waffe neŋŋenda nampa ekisenge nenebaka nebambire nali ngenze mulabako ng'ateera enkyankola ki ngenkyankomawo nemulaba abantu babe bansanyusa nnyo bamwagala nnyo bano Kirumira aba akyali eyo IGP n'agendayo n'agenda Kasese okubasinkana ba osi b'omu kitundu ekyo bonna ne regional we era yamubuuza regional bino era Kirumira yabinyumiza n'amugamba Kirumira omusanze otya n'amugamba Kirumira ati bw'oba amutumye ku lusozi okuleetera ekikoola ky'omuti taleeta kirala aleeta kikoola kya muti era sirina bweraliikirivu ne bwera Kirumira w'amaanyi Kirumira asobola Kirumira nkolagana naye bulungi n'amugamba lwa Kirumira tafunanga jjinja lye nga IGP yabuuza oli n'agamba ni mukama wange tetwafuna bbaluwa ntongole kumuwa jjinja eryo n'amugamba nti kale limuwe n'amugamba nti amayinja nno kati wetwogera tegakola ki tegaliiwo naye n'amugamba ba tegaliiwo jjako eriryo limu olimuteekeko gwe ojja kweteekako eddala era omusikaali n'akikola Kirumira n'afuka IP ng'akyali luddawa ng'akyali bwera era ne bamutuusa yali DPC yatandika okukola bwa DPC yali DPC ne bamufuula n'afuka ndowooza era yali DPC ng'alina ejjinja limu bwe bamuwa eryokubiri yaŋŋamba kino n'agamba nti ate mukama wange ampadde ejjinja eryokubiri n'agamba nti Kirumira tofaayo ibado iko madhowezo President anakwenda yongezayo wengine Kirumira aba akyali eyo nga President alagidde kuba ejjinja eryokusatu President yalikuwa
nga bamuwadde ejjinja ery'okumeka oti eryokusatu era abo baali basazeemu oti nawo nafuka DPC buli yali ose nafuka DPC Bwera bwava DPC Bwera yakolayo ndowooza ebbanga lya mwezi oba gumu ne bakyusa abasirikale ne bamuleeta Old Kampala afuuka DPC wa Old Kampala. Kirumira yakola nnyo Old Kampala. Kirumira n'afuna nnyo ebizibu Old Kampala kubanga yajja mu kitundu ekirimu abafera abangi. Bizibu ki bye yafunira Kampala mukaddaawo? Kampala mukaddaawo waliwo abantu abamuyingizaamu nga balina enkola zaabwe nti bwe tukola bwe tufuna bwe tuti bwe tukola bwe tufunira wano bwe tukola bwe tukiba bwe kiti abatunda enjaga abaana b'abakulu abatunda enjaga abalina mikwano gyabwe abakulu abatunda enjaga abalina mikwano gyabwe abakulu abeyambisa obubi emmundu ya gavumenti kate nga Kirumira ekyo kyo kye yakigaana nempozi kazeke mabega nkubuleko lwaki Kirumira agaana ekyo. Kirumira yajja wano yava ekibaani ne bajja okumutikira obusomesa bajja omutikira bino bigambo nembimugamba nemugamba Kirumira ofunye obuyinza banga omuntu alina emundu aba n'obuyinza ayinza okukozesa kyonna kyayagala oba okujja obulamu bwo nga bw'aba ayagadde oba okukozesa omuntu oba omutunza ekikye nemugamba Kirumira kino tokikola nga genda oweereza eggwanga lyo n'omwoyo gumu era tofangayo nnyo okundeetera nti kubanga ojja kugamba kakati taata wange kamutwalire yafunye kano oba kwegamba alye bulungi anywe bulungi nemuga njagala ku musaala gwogwo gw'ofuna bw'obanga osazeewo kw'obompa ku musaala ogugerekeddwa naye totunzanga omuntu ekibanja kye olw'okumusibako ebisangosango olyoka ofune yentanda gye wamusibirira ojja onsanyuse nemugamba babasoma wano nga bangi na balinako nga basatu bali ku university omulundi gumu nemugamba akole ki kwegamba aweereze buweereza ggwanga lye nemugamba nti obusiraamu butwogerako nga kyebwogera nti newankubadde ki naye tolitwala kantu n'olwekyo leka tokuŋŋaanya bingi bitali bibyo kuŋŋaanya ebingi ebiri muki mu kufunakwo kwegamba mu nfunayo naye toleetanga nemuga tondeeteranga esente eziriko omusaayi tondeeteranga sente eziriko amaziga wamusibirira entanda taleetanga esente eriko amaziga oba ey'omusaayi n'olwekyo genda okole nze taatawo nkyasobola okulya akawunga nga bwe nakalyanga nga musoma nga bwe nakalyanga babasomye bangi ojja balabaawo mu ddiiro nti nemuga sikinaamu buzibu okulya akawunga n'ebijanjaalo naye nga ka mirembe neme kuwulira nga tewewuniikiridde egindi ebugerere baseeyo abantu naye babasizza mundu naye nga gwe okutte mundu n'ogiwa ababbi kwegamba ne bakuwa kye bakuwadde n'ogenda oba kwegamba kyonna nkimugaana era nebaza Katonda eyamusobozesa simanyi kubanga yaŋŋamba taata siina bw'olaba sente zenkuwadde awo yabeera Old Kampala mikwano gyange bazimpa Kirumira alina emikwano mingi era naŋŋamba nga olumu yatuulanga wootudde wennyini nemugamba Kirumira nga sina kasente oba tolina kasente kabola mukwano gwange wano kamukubira akasimu ayinza okumperezayo akasente bagenda okulaba nga akubira akasimu gaga otolina nno omukisa mukwano gwange isimu ampadde $5,000 naye nange mpaako kubanga oli amugambe taata wange ayagala kino n'amuwa naye nange mpaako 10 ngende ndye kwezo n'omuwaako n'agenda n'alya kale Kirumira ekyo ndowooza kyamukwatako nnyo era emirundi mingi bwe namubuuzanga ebyo ng'alimu ebyo ebya kumuteekako agasango n'agamba kubanga Kirumira okumanya nga bamuteekako agasango olumu baatwala omubbi mu kkooti ennabweru omubbi n'agamba bino omulamuzi nti obwekitiibwa omulamuzi simanyi bintu by'abantu bano naye banne bakola nabo be bampadde akambe kano n'ebigambo bino byengenda okwogera mbiteeke ku Kirumira naye nve engalo eno ogiraba Kirumira teyagisala nakambe bwe nali ntoloka Kirumira n'asindika oluggi ne lunnuma engalo eno
ate kirungi nti yanyamba okunjanjaba n'empona naye nga nali ntoloka buki era Kirumira simwinaako nze buzibu naye banne baŋŋambye mutekekeo nti akambe kano yantema sijja kumuwaayiriza kubanga nze mbadde mubbi wa lulango. Kirumira nyambye nnyo okuva mu bubbi ebyo byayogerwa mugenzi Kato wadde era yafiira mu bubbi naye ng'ebyo yabyogera ne boogenda ku ennabweru mu kooti ku likodi kwebiri ofayire. Omulungi atulaba tuli mpambire mu bitundu by'Empigi ku lw'e Masaka we tuli akadde kano tukyaliddeko omwami Kawooya taata wa Afande Kirumiramuhammad mwoyo gwa ggwanga omugenzi kati era nga giweze emyaka 2 bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Tuli powered by Sozo Property Consultants UG bateekamu essente nga basangibwa Kirekaawo Kamuliro limiters 15 zokka nga kwotadde ne Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07 office number nga Sun Cargo bano nabo bateekamu essente era nga bagamba nti ayagala okusuubula ekintu kyonna okuva e China beekwate basaabaze Mario etuuke bulungi nga teyina buzibu. Naawe ayagala okutandika okusuubula nga for the first time you just want to start bagamba nti basobola okugaidinga here and there wano ne wali n'obeera nga osuubula bulungi emaali. Nze njagala tutunuulire bwe bukeera ku makya omuntu n'afuna okusoomoozebwa mu mulimu ebiseera bisinga abantu bawanika ne baabulira emirimu egyo abamu kubo ab'enganda babagamba emirimu giveemu tukyabeetaaga nnyo. Ebizibu byonna omugenzi bye yajjanga afuna watuulako ko naye n'omugamba ayabulire ekitongole kya poliisi atandika obulamu bupya. Nga bwegambye nti Polo bamuteekako emisango egyo ne givaayo era n'agisinga mu kutandika gyonna n'agisingira ddala n'agenda ekimaka n'avaayo n'agenda mu ebyo n'akomawo odi Kampala era ettabu nedda abamulwanyisa baddamu buto era ne bakomyawo emisango giri emikadde egyalimu n'okujooga nti Kirumira nga DPC yabba ekikomando ky'omusajja Rolex kwegamba twatuka ne twetamwa ng'abazadde ne tugamba nti va mu mulimu guno kubanga bwe Kampala kadde bamugjawo ku speedi nnene nnyo okumutwala e Buyende kubanga yatuka e Buyende ate ne mukama we IGP n'abuuza ate ani yagabye Kirumira e Buyende nga naye tamanyi naye ye Kirumira yagamba nze mpereza ggwanga oba ngenda Buyende oba ngenda wa ekikulu mpereza ggwanga bwe yatuka e Buyende era n'aba wa mugaso eri ab'e Buyende ojja kukola certificate gye bamuwa eri abo ab'e Buyende wadde nga yafa bagireeta wano mu kufaako ne bagamba katumwebaze kubanga byatukoledde bibadde birungi byerere era bo bagamba ab'e Buyende wakiri senga Kirumira yalifudde naye senga amaze waffe emyaka 2 n'abadde tanaaba abadde ajja kunaaba kubanga era yakwata ababbi bonna abaali e Buyende ababanga amapikipiki abakolanga ensonga zonna kwegamba n'amalayo obubbi bwa pikipiki kubanga bamalanga okubaguza pikipiki enzibe ate ne bagenda ne babazikwata kati Kirumira yali amanya obukodyo obwo engeri gyaliwo mu kibuga abantu abo n'abakwatanga kati abantu b'e Buyende ne bamwagala nnyo era ne bootukayo olwaleero era bambuuziza dda duwayo etuuka ddi ne mbabuulira era bajja kujja tusabe nabo abatonotono abana abasobodde. Mwatuula nga family ne mugamba ayabulire poliisi ne mugamba bwe twatuula ne ngendako e Dar es Salaam eyo waliyo university bakolerayo amateeka ne ngenda okulaba bitambula bitya bisoboka bitya ne mugamba Kirumira kirabika wali badde ova mu poliisi n'ogenda n'okola amateeka kuba era yali wakola amateeka senga nga bwe nakikunyonyodde emabega senga tezaali sente ntono yali alina okukola law ate kwegamba yo yalimu nga kitone kye nti newankwadde amulabanga ng'awoza emisango naye nga etteeka ku tteeka yali yasoma amateeka ga poliisi gonna nga gamanyi mu mutwe nga toyina kibuuzo kiyinza mumubuuza mu mateeka ga poliisi n'atakyanukula senga tebwali bukyayi ne bukyayi mu ekyo Kirumira tewali musango mupoliisi gwali musinze naye Kirumira bwe nakomawo ne mugamba nti biwandiko bakkiriza bajja kuwa
ogenda okola amateeka. So wagenda Dar es Salaam mu university omufunire ekifo. Mufunire ekifo. Era ne bamuwa ekifo. Ne mugamba kati ekiddako va mu poliisi. Nangamba si poliisi tebagivaamu buvi. Waliwo amateeka agatufuga. Ngenda kuwandiika basabe. Ekyokubiri nkyalina essuubi eri omukulembeze w'eggwanga anyinamu obwesige. Ne president bw'anaŋŋamba nti Kirumira va mu poliisi with immediate effect nga nvaamu. Naye bw'anaaba takiŋŋambye sijja kusooka kuva mu poliisi. Ekyokubiri nkyalwanirira abantu mu ggwanga lino kubanga nze ndi mwoyo gwa ggwanga. Nkyalwanirira abantu mu ggwanga. Abapoliisi ffenna abali mwesa bwe tunaava mu poliisi olwo abantu baki abanaabalwanirira. Nagamba poliisi eno mulimu bannaffe abamenya amateeka mu buli ngeri yonna bakwata abantu babajjako ssente n'ebirala. Kati Kirumira n'abeera nga akyalindiridde kuba yali ebuyende omukulembeze w'eggwanga n'amuyita ne boogeramu naye era okumanya nga kuba ye yaŋŋamba nti omukulu yalagidde bankyusize ekifo nkomewo kye bataakola. Naye n'agamba ne bwe nkomawo ne bwe sikomawo gye ndi njagalayo era nja kuweerezaayo eggwanga lyange. Awo waliwo bingi awo bye sikubooledde ebyamutuukako naye nga ffe ng'abazadde nga twetamiddwa kubanga omuntu okwogera ku Kirumira nga bw'olaba maka gaffe ne baganda be n'ebifo bye bakolamu abalala kwegamba nga Kirumira yabulwa essente dipiso omulamba ezigula Rolex ye nga bwe yali gisabye obusabi agisiika n'amugamba mwana mpa ku Rolex dio teyali gimuwadde. Kwegamba ebintu ebyo nze saagala nnyo omuntu ayimirira ku linnya lyange n'alyonoona wadde nga teririna bwe lyenkana. Nedda ssebo ffe tulina wano principles zaffe tetukola emmoto yaffe wano awaka egamba terikola nsobi mu bugenderevu. Tetukola nsobi ye moto efuga amakaga tetukola nsobi mu bugenderevu. Kale omuntu okuddawo n'omufutyanka nze mba nkiwulira bubi okudda ku mwana alina omufutyanka nga n'oyogera ekintu ng'ekyo. Kale omukolo gwe nawulira nga babuuza n'addamu ekigambo Kirumira asaanira mmule kwegamba namutunuulira nenga nti ono yakulira makaaki. Wamulaba ku TV? Namulaba ku TV. Era abamawulire baali bamubuuza saanira geyeena naye yakyogera mu luzungu muyita muti ekyogera hell. Ne mutunuulira ne mugamba oli muzadde nkulinze nja kusabira wa Katonda. Yaddamu ne mutunuulira nenga nti ebyo yabyogera Kirumira mulamu akyali mulamu nga bakamuta okuva ebuyende ngera abamawulire bamubuuza kwegamba ebintu ng'ebyo nga omuzadde ataluubirira kulya mu mwana era tayagala mwana afoboko erinnya ly'ennyumba yaffe wadde nga ttono litya. Ffe tusigala tulirwanirira. Ffe twasoma eddiini ssebo. Ensi eno kigayaza ensi tolina kyovaako nakyo. Ne bw'onoba ng'otadde emmotoka mu bikomera awo nga tewazikolerera Allah ajja kuzisitula nga bw'akava mu nsi azizzeeyo ku bantu abatuufu abaali bannannyinizo. Muzeeyi njagala tutunuulire omugenzi ebigambibwa biraga nti yafa ayina appointment okusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Kituufu. Wano wonna wennyini w'otudde essimu we yansanga yali eva ow'omukulu omu nsonyiwa kale erinnya lye kandireke erinnya lireke n'aŋŋamba nti yasooka ne bakubira Kirumira essimu yamugamba pulezidenti ayagala kusinkana nange ne bankubira ng'omuzadde nti pulezidenti ayagala kusinkana wamu n'omwana wo. Essimu eyo yagikuba lwalinga lwakuna ndowooza natugamba olunaku bwe tumujja kusinkana pulezidenti nja kuddamu bakubire musinkane pulezidenti. Kati Kirumira nankubirako yali yakankubira nange ne muganda nange bankubira yali yakankubira n'oli nankubira nangamba pulezidenti ayagala basinkana. Kati omukulu oyo twali tulina kusinkana pulezidenti n'agendako ebweru eyatukubira abaali Nairobi ku Lwomukaaga ndowooza waali wayitawo wiiki emu ne batukubira essimu ne bamukubira essimu nti Kirumira bamuse.
naye kye natya ku mukulu oyo ate naye teyajja wadde okukubagiza naye nga yayime Nairobi n'atukubira essimu n'agamba nvijja njja kukubagize naye n'olwaleero tankubagizanga wadde mu bigambo akyali Nairobi oba mwali yakomawo yaliyo ku Lwomukaaga ndoza Sande yali atuuse mu Kampala muli kyandeteramu okwennyamira ne ŋŋamba oba baali bafeere byali bya kifeere amasimu ago kubanga gandetera okwennyamira mu mutima esimu evuze bwetyo ate eddakika y'emu wayisa akabanga katini ate omwana bamusi kale muli nembuusabuusa nti oba tekyali kituufu oba kwegamba kyannenyamiza omukulu oyo eyabakubira essimu waali mulamu omulaba okuva ku olwo taddangamu kuba ku ssimu yo kabonero kyako ako nange nga bwokewuunaganya nange bwe nti question mark kyakwebuuza mu mbeera eyo y'omwami okukubira essimu n'akutegeeza nti oli wakusisinkana omukulembeze w'eggwanga nga kwotadde ne mutabaniiwo mwe abaasaba musisinkana omukulembeze w'eggwanga oba okusinziira ku mwami eyabakubira omukulembeze w'eggwanga yeyasaba abasisinkane kubanga byanjawulo omukulembeze w'eggwanga yeyali bwe kiba nga kituufu essimu egyo twafuna omukulembeze w'eggwanga yeyali atusabye tumusisinkane so si mmwe so si ffe ate ffe twalitandikiddewo okumusaba tumusisinkane kale omugenzi yamwinamu obwesige nga era buli kyayogera agamba pulezidenti ajja kumala kuŋŋamba pulezidenti ajja kumala kuŋŋamba ekituufu Kirumira nga tuzeeko emabega yayagala nnyo omulimu gwe ogwa poliisi era bamuyitako n'emikwano gye ebweru eyo nga banfunidde omulimu mu UN ate nagamba jangu n'agamba kituufu naye pulezidenti ajja kumala kuŋŋamba. Lwaki yakulembezanga nnyo statement y'okugamba nti pulezidenti kamale kuŋŋamba? Kuba pulezidenti bwe yamuyita kiriba talina bingi byonyumiza naye yalabika nga oba yamuteekamu nnyo obwesige. Omugenzi nga tannafa yasisinkana omukulembeze w'eggwanga emirundi emeka? Nze gwe namanyako mbutengole gwali gumu. Gwali mwaka ki ogwo era basisinkana wa? Omwaka gwe yabeereramu e Buyende era basisinkana mu State House Entebbe. Okay. Ne boogera ebyabwe ng'abasirikale bajjuta n'omukulembeze w'eggwanga musirikale. Bwekiri? Ate abasirikale bazibu nnyo nti akubulyako katono. Kungulu ayita kungulu. Ayita kungulu. Taka wansi. Ayina nge saayagala nnyo mukemekeza omukulembeze nga mwayogedde ki. Naye yeesiga nnyo omukulembeze w'eggwanga mu bulamu. Era ng'agamba sisobola kola kintu kyonna nga pulezidenti akoze eki. Ensangi zino abantu bonna ebiseera ebisinga abagenda eri omukulembeze w'eggwanga ku buli bitundu 100 ojja kusanga nti ebitundu 6 oba 7 be bavaayo baweebwa obukuumi obw'enjawulo. Omulundi omugenzi Afande Kirumira bwe yasisinkana President Museveni bwe yadda teyafunawo obukuumi bwonna bwa njawulo? Teyabufuna. Era ekintu ekyo kye kimu ku byayongera okubeera eby'omutawaana gy'ali. Kubanga bwe yamala okusikana omukulembeze w'eggwanga ne badda fayiro eri gye nakunyumirizaako enkadde era ne bamuteekako emisango emikadde naawere neba n'ebintu ebyo nabanga ndi wanankubira essimu ne mugamba ebintu ebiri mu musango temuli kipya era gwe musango gwe wasinga kakati bo ne bagujja ate gwakoma mu kooti ate bo ne baguteeka ku poliisi okutuusa Kirumira lwe yeetamwa neyenyiwa n'agamba nkolera ggwanga lino sirina kwegamba sirina nnyo nti nyina oba bali banna kye balaba kyenfuna naye okolera eri omukulembeze w'eggwanga kyafuna ebizibu kwekuza fayiro bagimuteekeko naye nga mwekyo ng'omuntu era alina amagezi nga kye bayagala okulaga nga bayagala kulaga mukulembeze w'eggwanga ti omuntu gw'oyagala okulaga nti muki mubi nti mubi jjukira Afande Felix Kaweesa yali mukwano gw'omugenzi ddamu ojjukire nti waliwo amawulire ng'alina omunyinza oganoonya naye nga kulaga gaali ga bukedde ng'awandiikako we batya nti abantu ab'okutta baali bakamala okutta waliwo omuntu gwe baali basse ne bawandiika lisiti ng'eriko Kaweesa ng'eriko Kirumira n'abalala
awo olaba amawulire ago weekangamu amawulire ago olwo waite ebbanga ttono Kawesa ne batuukiza kye baawandiika ne bamutta naye omusajja oyo Kirumira omulaba oba ddiini yamutabula oba bwe bwali obwongo bwe yali tafaayo ku ekyo nga kufa nga batata ndi musirikale abasirikale emirundi mingi tuba twerinze kufa masasi kubanga tugenda mu operations omuli ababbi ate abatendeke nga ffe kale n'olwekyo teweeyibaala era togaa nti osanze omubbi mujega si mujega aba mutendeke olusi n'okusingako ayinza okuba esaasi n'ofa n'olwekyo bw'obanga twasayininga okufiirira eggwanga lino kakati jjukira Kawesa bamuse era baamala lisiti n'etambula nga bwe baagala Kawesa bamuse twali bakamala okutta Kawesa tugwamu ekyekanga ekya Mr. Abiriga Bambi naye bamuse twali tukyali awo ne Kirumira bamuse kakati naye nga ekimu ku byali twetwa obuzibu eba ekyamukyayise ennyo banne kugenda wa mukulembeze wa ggwanga oba balowooza oba waliwo abalowooza nti oba oli awo alina byaboogeddeko oba oli awo omukulembeze gw'eggwanga bw'anaamulaba ajja kumuwa ekifo abalwanyise ate naawe bw'akomawo wano teyakubuulira bulambulukufu bwa mboozi ye na mukulembeze w'eggwanga era namubuuza ndiyo omukulembeze w'eggwanga mwayogedde ki n'agamba mpozi kankubuulire kye yamugamba Kirumira nkuwe eki nga bw'otuusewa n'amugamba nti sebo omukulembeze w'eggwanga nze njagala kusigala mu poliisi mpereze eggwanga lyange nti nkyalina amaanyi agasobola okuweereza ne mugamba lwaki twansabiddeyo hijja n'ogamba omukulembeze w'eggwanga nti taata ne maama bawe hijja bagende bakole hijja ne umra bagende bakole hijja ne umra n'agamba tekyo saasobodde naye twayogedde twaluddewo nnyo nga tunyumya ne mugamba yakuwaddeyo ki n'agamba yampaddeyo ecupa ya watermino omunene mineral water omunene kweyako mu mwattu teyambolera nti yampaddeyo kino kakati ebya Kirumira ne bitambula bwe bityo okutuuka Kirumira n'alanga Kirumira yafa tutegedde agenda kufa era abantu abasinga balowooza nti yamanya nti anaafa n'amanya n'aba n'amutta oba osanga kubanga yatuukanga mu biseera bye ebyasembayo yakozesanga statement egamba ey'oluzungu nti if you speak you die, if you keep quiet still you will die. Bamwerezanga obubaka ku ssimu. Obubaka bwe wafuna omukisa ogubuulirako bumutiisatiisa okumutta? Obubaka obwo saabuulirako naye nga aba akugamba naye nga gatayagala nnyo emyoyo gy'abakadde be gyennyamire naye ng'atubuulira nga waliwo olunaku lumu twali tutudde mu nnyumba ne muka Kirumira nakusabira ekifo Dar es Salaam njagala okole ku bintu byo ove mpolisi nakkiriza yali akkiriza n'agamba kale taata nga bw'osazeewo kale ku Lwokuna njagenda nzija empapula zange enaggulu kuba jjukira yali ajulidde mu musango gwe mu kooti ya poliisi. Mu kooti ya poliisi. N'angamba kangende Odongo Pin nayogeddeko naye ampe empapula ezo nzitwalire balooya bange tandika omusango gwaki ekyo ndooza kigenda kunnyamba okuvaawo. Kakati naye n'angamba naye temumbalira nnyo mu baana bammwe. Statement etegeeza ki? Nga ategeeza nti newankubadde ebyo byonna tubikola naye era bajja mutta. N'angamba munvije mu baana bammwe temumbaliramu era mbeere bagumu. Ekigambo ekyo bwe yakikugamba wamuddamu? Namuddamu nti yes nyinza obutakubalya mu baana bange naye abaana bo. N'angamba taata bamulekwa bakula ate bayinza okubeera obulungi n'okusinga abalina taata waabwe. Buli omu twali ne maama we nga tutudde mu ddiiro ewange buli omu n'atunula ku munne ne bibakalira ku matama. Ne bibetukalira ku matama era bwesitukaawo n'angamba taata naguddeyo suuti 2 n'azireeta ku Lwokuna. Extradigest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange yonna gy'osinzira okuba nga otulaba nkutegeeza nti tutunuulira ensonga mpitirivu nnyo mu ggwanga Uganda era nga
tugezaako okugamba to dig down to find out ne tunoonya abantu abalina substance mu ggwanga Uganda. Giweze emyaka 2 bukyanga abantu abataategeerekeka batemula Afande Kirumiramuhammad mu bitundu by'e Bulenga, era nga twasazeewo tutinetine olugendo tujjeko mu bitundu by'empambire tukyalire taata waffe omulungi omwami Kawooya, taata wa Afande Muhammad Kirumira omugenzi. Kati tunyumyemuko naye obulamu abusanza atya without one of the breadwinners of the family, mutabani we eyali omulungi eri amaka gano nga kwotadde n'ensi ye. Ebiseera bisinga abantu babeera balungi eri famire zaabwe, naye nga ate bafuluma eyo wabweru mu nsi eyo batigomya ensi. Ate n'osanga abantu abamu nga bagamba nti mulungi nnyo mubawangaala naye, naye ng'ate bw'otuuka ewaka gy'azaalwa bamuwanda lulusu. Tuteebwamu ssente abasozo property consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road meters 15 zokka, nga bano bakugamba nti bagula ebyawaka office saloon ne restaurant nga kwotadde amataka oba ettaka n'amayumba beekwate. Ate ngera tutwamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07, nga bano bakugamba nti bajja kusaabaza emmaali yo okuva mu Mbaasa nga tebanyumiza mboozi nti emmeeri ebbidde oba emmaali oba container bagijjeemu ekintu kyonna. Bakugamba nti beekwate ku lw'obulungi lwa bizinesi yo n'omulimu gwo gw'okusuubula. Muzeeyi kwolwo lwali lwakuna nagamba taata nagudde suuti 2 naye oba naguze za kikadde nnyo, naye kasita gw'oli mukadde. Kati nazijjayo obuveera bwazo namperekerako nentuka ku kkubo n'ataata tulabagane, naye enkya nti lwali lwakusatu ku lwokuna nangamba enkya ngenda ku lwokutaano nja genda eNNAKU ndabe empapula zange era nzikwase balooya bange konzo okifaayi. Naye ninye emmotoka nakomawo nawayitawo olwokutaano, olwomukaaga ne bamutta. Naye bwe yali ava waka ku lunaku olwo ebigambo bye yagamba maama we yaga nyina emikolo mingi gye ŋŋendako. Ogumu gwali gwa munnaffe ali mu kitundu wano kati yadda nsanje mukulu Saku oba mwami Saku, n'agamba nga yamuyise n'amugamba Kirumira tubulawo, n'agamba nja kujja, naye ayite ne batuyita nze sasobola genda, naye ye maama we yagenda ne mutowe Beeka Teesa bagenda. N'aguvaako mangu n'agenda n'ekkomera. Naye bwe yali avaako yamugamba naye maama kale tugende naye tojja kunkomyawo ko maama we nawe mmalamu nnyo amaanyi. N'amugamba okay, era teyadda. Kyaliwo ekyo. Giri emyaka 2 bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Obulamu obusanza otya nga toli ne mutabani wo, muganda wo, mukwano gwo? Kubanga mu bigambo bye buli we yanyumyanga ng'alaga nti wasuka ku kubeera taata we, wali muganda we, mukwano gwe, munywanyi we. Obulamu obusanza otya emyaka 2? Obulamu si bwangu kwegana wankubadde ng'oli awo oyinza okuba ng'oli obulungi onywa obulungi, naye olwokuba nti waliwo awo ekimiisinga gy'oli omumiisinga ekinyambye ennyo nti okusaba Katonda n'omusabira kwegamba n'ogeraageranya, kubanga omuntu yasooka okundwaza yali Kaweesa. Olunaku lwe batta Kaweesa lwali Lwakutaano. Tuba tugende ku lukiiko awo ne tugenda, twali tulina okutukeera tuteeseeko ate oluvannyuma tusaale. Ne nfuna amawulire g'okufa kwa Kaweesa. Nakuba ne mbeera mu nnyumba yange omwo ennaku 2. Yalinga mwana wano. Kati ogenda n'osirika n'ogeraageranya n'obigattagatta. Naye kyesinga okufunamu era kyensaba oba nkisabe bwe budde, kyensinga okufunamu era kyensaba omukulembeze w'eggwanga nakubadde nga nnyinza omusaba ebingi, ekisookera ddala obwenkanya mu bantu baffe abatugibwako.
ekigambo ekyo president yekayinza okukikola nekituukirira kyenva kimusaba bagwe nyinamu obwesige obwenkanya kwegamba kirungi omuntu afe nga mukulu Kaweesa bwe yattibwa tulabe nga bwe tubeera ku TV ne tulaba nga kitatta bamutadde ng'afunye obwenkanya ne bamukola ki ne bamuta naffe abafiiriddwa abaana baffe newankubadde baba tebajja kudda tulabe ku basajja abo abatemaga nti bakwatiddwa 20 batta omugenzi bakwatiddwa 2 abatta Kirumira tulabe nga obwenkanya obwo nga tubufuna kwega kiyinza okuzza ku mmeme zaffe emabega naye kati myaka 2 simanyi kitambula simanyi kigenda mu maaso ani yatta Kirumira ate bagamba abatta Kirumira babakoze eki babakwata naye okubuuliriza ne kubeeranga kubuuliriza okubuuliriza ne kubeeranga kubuuliriza n'osiriikirira n'olowooza nga tolaba muli ofunamu ekigamba oba yetta yekka nga abantu bakira bayekka amasasi oba tebamukuba amasasi yafa bufi kyali kirooto kwegamba osiikira n'okitegeereza nga tokitegeera bulungi nze kubanga kyenkakasa nti gavumenti erina obusobozi obukwata abatemula abantu bw'ebanga yakwata abantu abatemula abantu ekabalagala abatega bomu ekyaddondo nga n'abalala babajja bweru wa ggwanga lino nga bafuluma badduka waliwo n'abali bajja Tanzania oluvannyuma ennyo nga yali omu ku bo lwaki tesobola kukwata abatemu abali mu Uganda abatemula abantu baffe kubanga tunuulira abasiraamu abatemuddwa ebyo byonna tubitunuulira ng'abantu n'ogamba batagundi naye nga tolabayo bantu baweebwa ebibonerezo nti eyatagundi olwaleero bamusalidde ekibonerezo naye kyakufa oba bamusalidde mayisa oba yoono kubanga n'omulaba obulabi nze nagamba njagala nnyo okulaba batta omwana wange nga tonnaba nakubatta nyumyeko nabo nga bwe tutudde wano mubuuze ddala mugabe nti musajja gwe watta Kirumira lwakufuna mmere yakulya watta Kirumira olw'okubanga yali akusobezza mwayombera omukyala watta Kirumira olw'okuba ki kwegamba at least kale nyinza okulya muli nga nfunyemu akaweerero ne watwa tunyumiza ku ssimu nga mubuuze ku bibuuzo ebyo nange abikole ki abiddemu era gwe mulanga gwesinga okuba eri president era kyekirabo kyensaba president ekisooka nti abazadde tufuna ennaku ate obwesige bwaffe bwonna tubuteeka mu pulezidenti waffe era nze mpulira muli nga nze mpulira nga obwesige bwange bundi mu pulezidenti era mpulira nga okubeerawo kwe nja kufuna justice insha Allah era saagala aveewo nga justice eyo sigifunye njagala ndabe nga njikola ki nga njifuna era nze mwegayirya kubanga musaba nti alina obuyinza obwenkomeredde mu Uganda n'olwekyo abazadde bangi tulina ennaku abazadde bangi tulina kwegamba tunyolwa twalyagadde okulaba ng'obwenkanya tubufuna abantu bangi tebafuna justice ne bawunzika ngate batekeddwako n'ebisago kwegamba abantu batuuka ekiseera ne beera fayiro ne zikyuka abadde yeemulugunya ate ne babaliriza nga gwe banyigiriza abamu tujja nakufa nga tetulabe ku bwenkanya obwo kigenda kunkola bubi nnyo nfe nga sitegedde eyatta Kirumira ne kyeyamuttira abantu bangi bakabye mu ggwanga abantu bangi balabye ennaku president tuyambe taata bw'owulira amawulire nti abatta Kirumira babakutte wagawulirawa era okwo ku TV zange kwentuula toyina kirala kyewaddamu okuwulira byakomaawo nali ngoberera nagerako ewa looya wange ne mugamba bagambye abatta Kirumira bali Wakiso bali mu kkooti e Wakiso ne mugamba
nkole ntya mbadde njagala okugendayo lawyer wange nanga nti togendayo abantu abayinza okufuna okwewolereza nti taata w'omugenzi yajja wano n'atutiisatiisa oba ne tukola tutya n'olwekyo omusango ogusooka oguleke eri gavumenti era saagenda naye nga nali njagala nga bwe nkugambye nti njagala okulaba njagala okwekkaanya ndaba omusajja nga bwe yeevaamu okutta Kirumira. Bwe wawulira nti bali Wakiso okuva ne kwolwo toddangamu biwuliza? Nakoma okuwuliza nga baga nti omusango baguggye Wakiso bagututte mu kkooti z'omu kibuga Kampala. Toddangamu biwuliza? Siddangayo biwuliza. Ndi musomi w'amawulire nnyo wano mba ndaba ate mbeera nnyo ku TV nga mpuliriza ng'ogoberera ebigenda mu maaso era ekyo mbadde nga nkigoberera kubanga nduddewo nnyo nga nkola ku bintu bya Kirumira okuva lwe yafa nti nali mbiyita byangu nga manyi nti wanaafa bajja kukwata esente ze bazimpe mangu naye nga biyita mu process mwabadde aweerereza naye nga process empanvu nnyo kubanga natuuka ne mu kooti okulaba nti nfune sente ezo genda olete ziyambe bamulekwa naye era sinazifuna naye nga si process bwete bwetambula. Tuwulira era tulaba mu mawulire ebiseera ebisinga nga gavumenti evuddeyo nedduukirira famire zaabo abaakosebwa mu ngeri omu oba endala ne baviirwako abantu baabwe n'ebigwa mu kkowe eryo. Gavumenti ya wakati ebayambye etya mu myaka gino ebiri? Gavumenti yakati okuva ku mataba ge yampa teddangayo naye wabula nasuubizibwa nafuna omukisa nenjogerako n'omukulembeze w'eggwanga nansuubiza ne munnyonnyolamu ne mugamba nti Kirumira abadde talina kyayina naye alese abakazi n'abaana ate n'emmotoka ye bagyonoonye ate egenda kukola nga exhibit kitegeeza nti tetujja gifuna mangu. Omukulembeze w'eggwanga nansuubiza okumulaba era nasuubiza okunnyamba naye simanyi oba mirimu gyegimumalawo yansuubiza kuba twayogera naye okumala akaseera nga njogera naye so si gani nali njogera na muntu mulala oba muwandiisi we nagamba taata wa Kirumira nja kukuyamba alina ebisuubizo bye yampa naye kati myaka ebiri sinaba kufuna mukisa kumulaba n'olwekyo kaneyambise omukisa guno kisebo mukadde waffe era kangambe nti taata wa Kirumira kamuyite bwe ntyo kuba Kirumira wamwagala nnyo ne bwe yafa wali omu ku baasooka we yali afiiridde nga bwe kyali bwe kityo nsaba Katonda akujjukize ebisuubizo bye wansuubiza si mu bubi naye otuukirize ssebo manyi nti olina emirimu mingi egikumalawo ate jjukira nange sirina nnyo busobozi bukutuukirira okujjako era nga gwozeemu n'onzijjukira nga kwolwo bwanzijjukira n'onkubira akasimu n'onkubagiza era ddamu nsaba Katonda akujjukize oddemu onkubira akasimu gwe kennyini obweyamo butuukirire kijja kunsanyusa nnyo kubanga era sinze muntu ali obulungi nja kulaga ka project kenkola wali n'okulima kw'ennima kati kakasa nga omukulembeze w'eggwanga bw'anaaba Katonda amujjukiza baani anaamujjukiza omulala ye n'agamba ani kuba nekulira sina gwe nagamba kyamukwatako bukwasi nankubira akasimu nansasira nangamba tofaayo nangamba ebyemmotoka eyo bireke nja kufunyamu emmotoka endala nja kukuwa n'ebirala ebinaabyetaagisiza naye sikunenya kubanga manyi nga kyoyogera kiteekwa okutuukirira naye manyi olina emirimu mingi ate n'abafa abateekwa okuyambibwa bangi naye nga bwe wansuubiza
mukadde wange president saba Katonda akunzijukirize oddemu okubira akasimu ompa obuyambi obwo wansuubiza sobola okuddukanya obulamu bwange Kirumira ali pati ya bulamu bwange n'abaana be malirize ebintu byabwe mbategekera kijja kunsanyusa kijja kunyongeramu obulamu mukadde wange bw'onoobanga ofunye okusaba kwange n'okwegayirira kwange kuno ne kukutuukako era ne kituukirira nga bwe wansuubiza anti asuubira akira aloota. Mukama akumpeera ennyo omukisa pulezidenti w'eggwanga akatale kekka. Njagala okwebaza okusookera ddala mwe bannamawulire ate kanneebaze nnyo UBC olw'okuba nnumiriddwa kuba kino kyakunnumirirwa kubanga nsobodde n'okuyisaamu obubaka bwange ne mbutuusa gye njagala butuuke. Njagala okwebaza abantu mu ggwanga muno abamu nja boogera amannya gammwe abalala sijja boogera mikwano gyange naye ono kamwogere nsonyiwa nebaza Kano Besigye olw'ekyo kyonna kye yakola okuva omugenzi lwe yafa Retired Kano Kiza Besigye nkwebaza kubanga bambi ye nsobola omukubira akasimu nemugamba munnaye nga ndi bubi n'agamba taata wa Afande oli bubi nti kale kwatayo Kano olyeko. Nebaza omukyala meeya w'Erubaga mukyala Sebugwawo mukama Sebugwawo akumpeera nnyo omukisa mukama n'omanya ne mukisiibo nti taata wa Afande agenda kusiiba n'ompeereza. Nebaza nnyo Kamoga Property Masters Haji Kamoga nkwebaza nnyo olw'okuyita wano bulijjo n'osiba mmotoka n'ogamba taata jangu taata kanzije beera otovaawo n'obeera ate eyo gy'oli. Mukama emirimu gyo egy'emikono gyagiwe nnyo omukisa ate naawe akwennaku ennyingi ate nga nnungi nga zirimu emirembe n'eddembe mu nsi muno. Nenebaza mukyala Florence ali e Bungereza eyo bangi abali e Bungereza abanfaako era abandowoozaako. Nenebaza n'abo abakyala abo mwami kambaleke kale okuboogera amannya naye mwe mwetegedde bwe munamufunye amawulire gano muli mu America muli London bambi mundowoozaako mwebale ate nenebaza n'abo abaweereza ssente zange ku ssimu nga tebaagala mbamanyi. Waliwo abakuweereza naye nga tebaagala mbamanye keganga obusiraamu bwe buli nti guno mukono baguwaayo guno tegumanyanga. Mbebaza nenebaza n'abo abasobodde kuba twabaddewo n'okusabira omugenzi ku nnaku lwennyini lwe baamutta wadde nga ne ku Sande tugenda kukuŋŋaana ng'abooluganda era tuddemu tukulombeddwa mu maka ge Kampala e Bulenga. N'olwekyo bannange gwe simenye gwe soogeddeeko nsonyiwe naye nga mbebazizza nnyo bannange naye namwe ab'enkizo nammwe mbebazizza nnyo bannange. Nenebaza mutabani wange ali ekireka eyo sijja kumwogera linnya musirikale yali mukwano gwa Kirumira afaayo ennyo okulaba bambi abaana ba Kirumira bali batya. I salute you Sebo nkwagala nnyo n'abalala bonna abali munira abanyambye okulaba nga ntambuza ebintu ebyo okutwalira wamu ekitongole kya polisi munyambye nnyo buli wembadde ntuuka abali mu mabanka okumanya ebya banka yaterekayo ki yalekayo ki kale nyambiddwa mwenna okutwalira wamu. Nebaza nnyo abaana bange mwenna abali polisi abalungi abandaba ne bampita taata ate nange nensasira abo bambi bangi abasasira ogamba Kirumira yafudde gwe Kirumira bamuziika wano buli lunaku mpozi kati otolabye ko bayimiridde naye nga buli kaseera Kirumira bamusabira Kirumira bamuziika. Baana bange bali mu polisi mwenna ku madaala ag'enjawulo mbebaza olw'okumpisa obulungi bwe mutyo namwenna abankolera obulungi okutwalira wamu forces zonna munjagala kabeere bali mu polisi kabeere bali mu magye bwe munda mugamba taata ayitawo taata wuyo taata ayitawo taata wuyo ekintu ekyo kye kimu ku by'obugagga byenfunye mu mutima ne bimpangaaza kuba ne bwe mbeera mu kimotoka kyange ekikadde nfuga ekimotoka kyange ekikadde kimaka 2 grand taata genda buleke taata agende
ekyo nkibebaza nenebaza bannamawulire mwenna abativa ez'enjawulo mu ggwanga Uganda nenebaza mmwe abasituse ssebo mukulu Ibrahim Mukasa ne Kirumira erinnya lye tugamba nti baali mu bulamu ye yali Muhammad Kirumira Mukasa Kabirinage. Sebo nkwebaza naye mukadde wange ali kamera n'abalala bonna bentera okutambula nabo bulijjo kubanga guno sigwe mundi ogusoosa okwogerako n'abayisi ne TV endala mwebale nnyo mwebalire ddala muzaamu amaanyi bwensobola okwogera bwentyo nesobaka ku bantu okubebazanga bembadde kwegako omuntu omwebaze nnyo. Yes, omulungi atulaba tutuuse ku nkomerero y'emboozi yaffe wabula nga wano wootulabira muzeeyi ateekateeka kuteekawo nnyumba z'abapangisa oba ebisulwamu asobola okugyamu essente ezinaayamba bamulekwa nga kwotadde n'abaana. Omaliza ali wano nga temuli mu bantu nga njagala nzimalirize lumu nene ndaba nga kijja kuleeta wano ate obubbi kuba mbadde njagala okuzigulawo mbadde njagala nzigulewo omulundi gutya gumu nga nawali mazeewo tutandike nensooka nenyimiriza okuzizimba malirize ate nnimeko nnimeko kubanga zo ziri bwe ziba Katonda kwadi ne zijja tezijja mu bungi nnyo ate lumu sengawo bajja ne bagule entangawuzi ku mitwalo 25 nofuna ensawo 10 bwogera okujjako z'okuzzaamu era oba ofisizaako emiliyoni ziwera zikola project eno saate nga project ndiyo teyinza kuta sente zo mulundi gumu tesobola naye nebyo byowulira oliagasa tesende odira era nasasya nnyo muzeeyi munnange yali azaala oli driver wa gundi Honorable Kyagulanyi nga ndaba abakazi bamubba nengamba ate ono naye atiitidde nnyo bamubba tamanyi nakumanya nze bwe nkulya abakazi abakubawa n'amasimu abajja no simanyi bali mbuto simanyi bali biki ab'embuto tebaddanga nga baddawa omanyi nti ekyewuunyisa wansi w'enjuba gwoba okaaba naye nga mu maziga go waliwo alabamu essajju gwoba okuba nduulu waliwo nagamba muzeeyi oyo neŋŋamba nze saali bawadde n'ekikumi nali nja kubagamba mwagala sente zino nti ate ozitwa nti era tugenda kumala kutuula twetegereza abaana bano buli mwana gwe tunamala okwetegereza nga mama we tumuwa naye n'abasajja twazibawa ababbi n'abaana bawe taddangamu nabalaba ogendeyo olabe taddangamu nakubalabako ekyali wano gwe okimanyi okwagatta abagundi abapoliisi abatukiranga abamawulire bawandiika ebigambo ebyo nga kyebayogezako ebivoola Kirumira toyina kuwandika ku munno ogamba afudde mbusibanya abakazi bameka naye nagamba tandika abamawulire bano amawulire gabwe gatunde ebbanga lijja kutuuka sofa project agitambuza era nga emmanju eri yonna ennyumba olwedde gye ziri nga neeno ateekateeka gipartitioninga nayo ateekayongeremu era naye yamala ogipartitioninga n'endala eri wali alongside era tujja kubanga tugikulaga then wano emabega mu bitooke nawo ateekateeka kujjawo bitooke ateekewo ennyumba ezikola ekikomero ekiggalirawo ddala so ze zimu ku project zatunuulidde okubbulula bamulekwa abali mu bwetaavu ate ngere wansi wali already nawo tukulaze ayinawo eka n'omusobyo ey'entangawuzi mwatunuulidde okungula mu bbanga eritali lyawala ziveeyo zijje zimalirize wano bannayuganda abazze bamudduukirira nga bw'onalaba puroguramu eno tokoma okweyongera okudduukirira muzeeyi bonna abantu abazze bamudduukirira mwongere omudduukirira era naffe okudduukirira kwaffe tusazeewo tumunoonye yeekubirira enduulu ayogere n'embeera gy'alimu ffe tusazeewo tukozese mutimbagano tukozese TV tukozese omukutu guno so embeera eriwo eyo era nga nkutegeeza eno gy'osinzira okubanga otulaba nti embeera gy'alimu n'abazzukulu be bamulekwa ya bwetaavu bali mu bwetaavu balina ebyetaago bingi nnyo naye nga ye atunuulidde ennyumba zino zeetaaga kumaliriza zifanishingibwe ziyingiremu abantu then wansi wali alima entangawuzi so yembeera eriwo eyo
IBRAH Mukasa gemanya gange tetugenda kubanga tusukkawo wano yonna gy'osinzira okubanga olaba njala kwebaza ttiimu gye tutambula nayo Daniel Tony nga kwotadde ne Idris Large upon yourself baganda bange mwebale nnyo mwebale njala kwebaza abagoberera omukutu guno ne program eno mwebale nnyo mwebalire ddala temujjango okwo njala kwebaza abateeka ssente mu program eno abasozo property consultants yuja basangibwa ekirekawo Kamuli Road mwebale nnyo mwebale ddala era neebaze aba Sun Cargo Shipping Company namwe mwebale kututeekamu ssente abasangibwa ku Arua Park ekizimbe GF ekizimbe 14 Plaza office number GF07 mwebale nnyo mwebale ddala aba Sun Cargo mwebale nnyo temujjango okwo nsigadde nze IBRAH Mukasa mbagamba nti mubeere bulungi Katonda abasasula bye musinga okwetaaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh see you next time mubeere bulungi